Yes, Fahari TV yuji mwasize mutya mujeba je mutusizaako engalo enkyali mina kusaba subscribe nga atompere video no like turning on the notification bell ja kufuna notification nga ntadde video no ku Fahari TV yuji buli video ginatekanga ja kufuna notification esawa zino munange bulira wafalide nakazibwe oba goso kuita bulira kigundu muwala wa Brunoke munne yakubidwa eddagala efu mu ddwaliro manyi mu ggwanga Uganda ku sanisi ono twalizaamu si buli muntu ndi musawo ali kugamba omusawo ali professional abantu abasinga obusawo babugiramu banga tono nyine bagenda batandika okubanga bajjanja abantu kati bebatera okukola ensobe zino okuba abantu eddagala efu abantu bakakana olusinga bafudde bambi bamukubye eddagala ne bagamba nti ayinza kuba yakubidde eddagala eringi ogisobola okuyita overdose ate abasinga bagamba nti eddagala jjuka ebiseera ebisinga eddagala bwe lisuka obungi overdose lifuuka butwa mu mubiri lifuuka butwa kati omwana ono bambi eddagala libamukubira essaawa zino bambi okweralikirira kungi nnyo ku sadi ya Brunoke okweralikirira kungi nnyo ku sadi ya Brunoke kw'ossa ne Farida Nakazibu bambi olw'akaana kano kabulira kigundu essaawa zino ge mawulire agatambulatambula ku social media omusawo yakubye omwana eddagala kinakakasibwa oba yakwatibwa oba tinabakwatibwa naye nga bakyagera maaso n'okubanga balwana omwana ono jjukira baba balina okulabika nga bafuba okulaba nga eddagala eryo balikendeeza eriri mubiri oba kulinuunamu oba kulikola ki kye balina okukola solution yokka gye balina okukola okufuba okulaba nga bataasa obulamu bw'omwana ono okufuba okulaba nga eddagala eryo terisaasana mu sisitemu ya mubiri okutambula sisitemu y'omubiri okulabika nga obutakosa sisitemu ndala ez'omubiri balina okuba nga balirwanyisa okulaba nga balinuunamu muki mu mubiri kubanga welinasaasana mu sisitemu ez'omubiri lijja kwonoona sisitemu ezisinga ez'omubiri olw'ensonga nti overdose lyabadde lingi lyabadde njamukubye eddagala nga kamba ndowooza eddagala lyamukubye liba lirekeddwa kukubibwa abantu bakulu ate yalikubye mwana mutono gw'olengera oyo abulira kigundu muwala wa Brunoke era essaawa zino bimu ku ebitambulatambula ku social media balina ofuba okulaba nga balwanyisa eddagala eryo balijjemu mu mubiri balinuunemu balikendeezemu kubanti wabasawo basobola okukikola ekyo ate nga balina okwanguwa nnyo kuba ate ekisinga okwewuunyisa liyinza okuba lyabunyebunya edda sisitemu y'omubiri naye nga kijja kuba kibi nnyo bwe linaabunaabuna sisitemu y'omubiri netisalako omubiri gwonna kijja kuba kibi era kijja kuba kyabulabe nnyo bwe banaaba tebanguye kulabika nga balinuna mu mangu kuba omusawo overdose gyamukubye eddagala lyabadde ppitirivu nnyo nga terijja mu myaka ki eddagala lyamukubye lirina kukubibwa abantu bakulu si mwana muto nga bulira kubanga kakyali kaana kato kano omusawo ye engeri y'abasawo abasinga oli wasoma mwaka tono ng'atandika kweyita nnaasi ng'akola kiriniki oba ng'akola eddwaliro buli muntu kasita oli asomayo akatono ng'akola kiriniki atandika okuba ng'ajjanja abantu amabisa ebisinga tebaba na professional baba babulamu okutandika okujjanjaba abantu kati ono kyeyakoze kwerijja kw'ekyo kyatali kwegamba nakakana ng'omwana amukubye eddagala eppitirivu mubiri eddagala eripitirivu mubiri liba bbi nnyo mubiri kabeere muntu mukulu okufuna overdose kiba kibi nnyo sisitemu z'omubiri zinafuwa ebiseera ebisinga nga omanyi naawe eddagala eripitirivu nnyo kiba ebiseera ebisinga omusawo bw'aba kuwa eddagala agamba nti mira bbiri emirundi ebiri oba nagamba nti eno gimire emu omulundi gumu kati gwe bw'ogimire gyagambye okumira omu omulundi gumu n'ogimira emirundi esatu eba overdose liba likosa sisitemu y'ensonga nti liba ly'amaanyi nnyo ku bulamu bwo ensonga lwaki empeke bw'aba gikuwadde agamba nti eno gimire omulundi gumu eno gimire emu mirundi esatu eri eyemu omulundi gumu eba nzibu nnyo era bw'ogimire esatu oba okoze overdose kati omwana bambi bamukubye eddagala n'eddagala lyebamukubye endowooza nno ery'empiso ery'omumisuwa lyamugwe lyamukubye overdose naye bambi musabire asobola okulabika nga bambi ate bulira kigundu kubanga embeera sinungi essaawa zino kweralikirira kokka ku sadi ya Farida Nakazibwe kw'ossa ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga Brunoke musubscribinge bagita Fahari TV mwera